ddala mbuki muntu bw'obeera n'essimu yo nga tesobola kuweereza kifaananyi bw'otudde omanya omuchina yakufera olina ekijukulu ky'essimu kyokka oli mukiraga mbaana nkyabafuga amaanyi nkyagalina kubanga ne sente zisinga obunene mu ggwanga nze nziinako ki si yeyero si ye neefuga eggwanga ne tumanya nti gavumenti eno kezze eno gavumenti yeki yeyaffe naye tugituula taata anti jjajja wakizuulira nti gavumenti eno okubalako obulungi amaanyi gali mu bantu kanasaba abantu beekuŋŋaanye bakole ebibiina bidyemu sente aziteke mu bibiina musabazebibiina mukulu sente kajaziteekawa kati mukulu awo neffe ne tukizuula tugenda zuula omwana ono nga bwe yajja siviliyan tagenda aloko mu magye tugenda tululira ebyafaayo ng'ekyamazima munnamagye yakola ki yasobola eggwanga nezimuleeta tugenda kizuula muntu bwe yajja ngamba ono omuntu bwe yajja n'akola ekibiina yafuna akalulu aka tekakiika mu paalamenti kakati mukulu akalulu akamu bwe kajja ne tugamba tukoze tutya ne tugamba kati eggwanga bwe lituuse maanyi gali mu bantu tukuŋŋanye ababaka bangi bagende mu paalamenti kati abaka banagenda mu paalamenti mu buli ngeri baba bajja kuweza omuwendo ogusalawo naye kati omukulu n'atugamba bwati ddaddi ng'ekyamazima bwe bituuse muntu tulina kgenda mu kooti omukulu aba yakagenda mu kooti n'avaayo n'atugamba ne kooti tazesiga netugamba nti kakomyewo n'atugamba katulina kiddako buli mwakola ki buli omwe agumye munne ne tukizuula mukulu ng'ekyamazima wano tulaga musajja atugamba ekigambo eki ngenze mu kooti y'abantu nakamulokwaga tukyanonye kooti y'abantu etuulawa etuula sawa ndeka tulabe mukulu mulinzi oli mugumuku senteyo